gezi teyagwa kati Mpuga ni bwayite Masaka tebakyakubanduulu Mpuga nagamba akendeza amalala gwengoza wa rahmatullahi wa barakatuh nziseka kakayire omusomo w'ekitabo era omusomo w'edduwa nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa nkozesa kisunku kya kinyonyi ekyo nkisulagu n'embuusi omukisa buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kyenkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa mwabalina ebizibu balemeddeho tofumbirwa jangu ewange wasika kakayire kusumuleka ebizibu nebadde bukutawanya nsanga ku namba eno 075 54 6 nali wano nga Mpuga nkuwaga nga ndooza you get sense otegere nti olaba Junior Mpaga nze Mpuga nali njagala bakkube I knew it Mpuga ojagwa I knew nupu egenda kukuba nze I was empowering you nze Junior Mpuga nkuwagire me nali nkuwaga ninge kyamazima ddala Mpuga wali toyinza kuwangula Bobi Wine ate Mpuga tolaba nti okyepankapanka nobwero siwa ntojja buwangula Masaka Bobi Wine akyali ku ground ate tebalina alternative goloza munsi abantu baagala nnyo America ne tebalina alternative amawanga mangi gakoowa America but they don't have alternative ye superpower aliwo kati Mpuga ne woba okoye Bobi Wine as long as you still have a political career oyino banaye that's it naye akati nakugamba Mpuga kakanya amalala musajja wandi mwetondedde nokwata sente bukadde 5 nozizaayo wadde amusimanya ndi mugagga nina amasomero kati genda osomese gandi teach ojja kutegeera ffe tubeera ku mirimu abakozi mukimanyi supervisor wo ne woba omusinga ebitabo supervisor wo ne woba omusinga oluzungu supervisor wo ku mulimu ne woba omusinga sente yaba supervisor wo oyina mu respectinga ensi etambulira ku respect nze Junior tola nti njasama nawe mba ku mulimu mbeera hambo era abantu we basanga ku mulimu bayinza okwewuunya oba ye Junior gwe balaba mbeera quiet mbeera ng'olubu olubbi very quiet man Junior mba n'empisa inza ku mulimu when I'm at work awomba nina empisa kwa mune woli oyina okwegula ewatu wajja sente oyina okwegula you must buy yourself amalala gakolerawo kati Mpuga oyina amalala muwanga Kivumbi tewamulabi yewe yakakanyiza amalala n'ategeera ne mukama we muwanga Kivumbi yagayo wange nze wama principle mbivuddemu muwanga Kivumbi tewamulabi ng'alinga olubu olubbi ng'ameze empisa hey munango oyina okuba n'empisa Mpuga politics wa mpisa fwe tugende wa President Museveni obe wa General tufukamira nofukamira you kneel down kwanga kati mune yaba ino obuyinza ne sente ne kati gwe Bobi Wine omulabanga kasasiro osobola kutambula bwotyo bakuwaga Mpuga ate abakuwaga tebakwagaliza so nze ndowooza wandikoze nga muwanga Kivumbi ne Nambooze
nokakana ebyokuddawo ku CBS olowooza erina kyefiirwa yo CBS tebagigalangako ne beegayirira president CBS erina license oyo Medi Nsereka akulimba CBS nayo bagigalako tubula tikyavuma Museveni no basooka kuleeta lugezigezi ne bamanya afuga yani CBS yamala omwaka mulamba nga nzigale ne kakati balina na license ne bajja mu State House ne bafukamira omunene n'abaga kenziramu okubawulira nga munvuma kati CBS yakyuka evuma Bobi Wine mutabayiza vuma Museveni yako balozaako ayadi gwempuuga aba CBS abakukyaza ovume Bobi Wine bosooka obabuuze tebafukamirako kati gwe lwaki toddayo eri n'omugaba principal mukama wange nasobya naye nsonyiwa ne muddawo simple nese bonogambo mboli mutandisi wa Nuupu eyawa mpuga wagitandika nali mwene yupinga etandika Bobi Wine olwamala omuwa ekibiina najja ewaffe he saw my dad I know that Nuupu manyi yani njagala oddeyo owulirize ebigambo Bobi Wine bye yakozesa nga nnyaniriza mwene yupi Bobi Wine yagamba atya go and genda olabeka video when Bobi Wine we yali annanyiriza mu Nuupu yayogera bigambo ki mpuuga ngabo waga nti watandike NUP genda otandikewo ekibiina ekirala teeka omwo olugezigezi lwo lugezigezi mpuuga lwe lukusumbu ate mpuuga ojabula obeera era lwe lugezigezi lwe lumu lwe lusumbuwa Katikkiro dismissing everybody abo batamivu bano banu banjaga abo tebalina kye bagamba mpuuga balina kye bagamba olugezigezi lwe luleese ebizibu awo mwe buli omu mulabanga musiru mwasoma nnyo ne kati be baliwo newemba Bobi Wine simwagala I still believe he has supporters here aina abawagizi webali ekyo kituufu era naffe aba gavumenti tukimanyi mukkakanya amalala mukomye ejjoogo mukomye okwerabanga ab'amaanyi mukomye okulowooza nti mmwe musinga ensi yonna bigambo bya Tamale Mirundi Junior munnakibiina ki National Resistance Movement ng'alawula munna NUP Mathias Mpuuga Nsamba n'owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga babagamba nti wabaawo ensonga ebuddewo nga bannayuganda beetaaga ogimanyaako mukkakkane bukkakkanyi muleme kubayisaamu maaso kubalaga nti ate mwe muli bawaggulu nnyo ate abababuuza ebibuuzo babigere nnyo Tamale Mirundi asinzidde ku nsonga ya mwami Mpuuga okubeera nti bannakibiina kye NUP Mpuuga bye yayawaganyazza bonna bazze ku gurawundi bakwatagana n'abantu beetondedde Kyagulanyi Robert Ssentamu naye mwami Mpuuga ye n'asigala ng'agamba nti tajja kwetonda ono amugamba nti amalala ge gakulembera ekigu oyinza obutayagala kwetonda naye political career yo eba egenze era amulabudde nti kati lwaliwo ne wagenda kwesimba ku bwa LC wano e Masaka takyasobola kuwangula kalulu lwaki nti abantu abakkiririza mu Kyagulanyi Robert Ssentamu be babadde bakkiririza mu Mpuuga naye Mpuuga bwe yalaze nti ye wa kitalo nnyo asinga Kyagulanyi Ssentamu abantu ne bagamba anti ezenkanankana n'ebisikiti zaaka olowooza nti wenkanankana ne pulezidenti waffe tetusobola kukuwa kitiibwa kyekimu nga kyetumuwa abantu banyiivu Mpuuga bamukyaye n'olw'ensonga eyo nti alina okudda ku gurawundi akwatagane n'abafuuti soja era ekirala yeetondere pulezidenti waabwe asobole okusonyiibwa alyoka addemu okuddawo wengulu nga bwe yali naye bw'ataakola ekyo tajja kukkirizibwa kuddamu kwesimba mu kifo kyonna abantu bamuwa obuwagizi bwabwe ate Mpuuga ojabula obeera era lwe lugezigezi lwe lumu lwe lusumbuwa Katikkiro dismissing everybody abo batamivu bano banu banjaga abo tebalina kye bagamba Mpuuga balina kye bagamba olugezigezi lwe luleese ebizibu awo mwe buli omu mulabanga musiru mwasoma nnyo ne kati be baliwo newemba Bobi Wine simwagala I still believe he has supporters here
aina abawagizi webali ekyo kituufu era naffe aba gavumenti tukimanyi eriyo abantu nga baagala Bobi Wine oba bali basatu oba bana they are there ate waliwo n'abantu nga baagala President Museveni nga nabo webali so Malala Mpuuga Malala manyanga mukamawo munnange nse kwangwire know who is your boss. You can't question your boss. Wano waliwo omukozi ayinza okubuuza mukamawo ebibuuzo ku mulimu. Can you question your boss at work? Era kyayogera oddamu buziro ga mukamange tukole bwe tutyo. You can't question your boss. Agaba Malala. Oba byasazeewo bifu oyina okiteeka mu mutima ono mukama wange mukamawo tebamubuuza. You can't ask your boss. You can't argue out your boss. You just implement. Kati gwe Mpuuga wange bwotyo bwe wagenda bakukyaziza ku CBS kati oyo Abedi Bwanika afiirwa ati. Look at Abedi Bwanika Omusamaria. Very useless being. Abedi alina political career ngeriwa. Abedi mulimi yali alima mwanyi kati yakuwaga Mpuuga era ndi loyal like you. You can't differentiate nti ono taina kali yanze nina. Kati Mpuuga nze let me tell you Mpuuga. Can this video tell me what to do bana bana ba TikTok? Nze nalaba pressure ngavuma kabaka. Era namanya bajja musiba. Nze wana abantu bakola ebintu nemanya wajje bajja okugwera. It's just time.